الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالضيافة هي اسم لإكرام الضيف، وهو النازل إلى غيره لطلب الإكرام والإحسان إليه. وتعتبر الضيافة من مكارم الأخلاق وسنة النبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام والأنبياء بعده، ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد رغب الإسلام في أمر الضيافة، وأنها من أمارات وعلامات صدق الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة هي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. amatenda amalungi, amatenda amajjuvu ga Katonda w'ekitiibwa atenderezebwa mu ggulu ne muno mu nsi. Tumusaba ebyengera n'emirembe ku nabbi we Muhammadi, nabbi asembayo, n'abantu b'ennyumba ye ne bamasahaba be bonna bonna. Mawduuna al-yawm, ekyokwejjukanyako kyaffe ekyolwaleero kigenda kubeera nga kyetooloolera yataallaku bidiyafa, ku bugenyi. Fadiyafatu hiya ismu likulli ismun lilikrami, linnya obugenyi, linnya eritegeeza ikiramu dhaifi, okugulumiza omugenyi. Wa huwa annazilu ila ghairihi, nga n'omugenyi ye muntu abeera azze ew'omuntu omulala. Liikrami wakadhalika al ihsanu ilaihi, ng'ekimututte ew'omuntu oyo omulala kubeera nti bamuwa obugenyi, kubeera nti bamuyisa bulungi. Kaakati nga mu layini eyo wetwagalira okulaba agamu ku mateeka g'eddiini y'Ekisiraamu ageetooloolera ku bugenyi, nga twagala ki? Twagala okuyigiriza abaana baffe empisa ezo ennungi, nga n'ezo empisa ez'okubeera nti nno tuziyigiriza abantu baffe, tuziyigiriza abaana baffe, tuziyigiriza abantu b'ensi yaffe. Bagamba mu ddiini y'Ekisiraamu nti watutabaru ad-diyafatu min makarimi al-akhlaqi, ekigambo obugenyi kitwalibwa mu ddiini y'Ekisiraamu nti kimu ku bintu eby'empisa eza waggulu, eby'empisa ez'ebbeeyi, eby'empisa ezaagalwa, eby'empisa ennungi. Ne bagamba nti wa sunna, era nkola linabiyillahi, eya nabbi wa Katonda, wa khalilihi, n'omwagalwa we Ibrahimu, nabbi gwe bayita Ibrahimu. Ekikolwa ky'okwagala abagenyi n'okuyisa obulungi abagenyi, ekyo kimu mu bikolwa eby'empisa eza nabbi omukadde ennyo ayitibwa erinnya Ibrahimu, nti bwe yafunanga abagenyi yabayisanga bulungi. Ekyo ekikolwa ekyokuba nti kiri ku nabbi omwagalwa wa Katonda. Bannabbi ba Katonda bangi, naye mulimu ab'enkizo ennyo. Abo ab'enkizo ennyo: nabbi Nuuhu ow'eryato, nabbi Ibrahimu gwe njogerako essaawa eno, gwe baasuula mu muliro n'atambula mu muliro nga tegumwokya, wabula ng'alimu mu mirembe, kubanga Katonda yagamba nti ya naaru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim. Katonda yagamba omuliro, muliro gwe beera gwa mirembe, ate obunnyogovu obulungi ku nabbi wange Ibrahimu. Ibrahimu n'atambula mu muliro nga teguyina kye gumukosa, wabula ali mu kafriji akannyogovu, ate obunnyogovu obulungi obutakwasa ayisi. Bwe twogera ku nabbi Ibrahimu, mu bimu ku bitendo bye yalinganga ayagala nnyo abagenyi. Wal anbiya'u ba'dahu
وكذلك الأنبياء بعد إبراهيم نبا النبي أبالا لبنا abajja oluvannyuma lwa Ibrahimu balinganga bayinamu empisa ez'okwagala abagenyi. Era wal Islam n'eddiini y'Ekisiraamu raggaba fi amuri dhiyafa bwayagazisa nnyo ensonga y'ebikwatagana ku bagenyi. Obusiraamu, eddiini y'Ekisiraamu eri abantu abataafuna mukisa kusoma ddiini ya Kisiraamu mu basiraamu n'eri abantu betuwangala nabo nga si basiraamu kirangirirwe kibenga ekiwandikiddwa ku fulaaga ng'egenda yeewuuba ng'egamba nti mu ddiini y'Ekisiraamu bayina disipulini ez'abagenyi. Bannanga omuntu nga mugenyi obusiraamu butulaalika, butulagira, butugamba okumweyisizaako ebintu ebirungi. Era wa annaha min amaaraati wa alaamaati sidqi l-iman, okweyisiza obulungi ku bagenyi kimu mu ddiini y'Obusiraamu ekiraga sayinizi eziraga nti omuntu ono obukkiriza bwe bulungi. Omuntu ono akoze empisa ennungi ku mugenyi ayina obukkiriza, bakiyita imaani, obukkiriza bwe bulungi mu mutima gwe. Omuntu oyo munnaddiini, omuntu oyo munnampisa, omuntu oyo wanjawulo. Lwaki? Anti abagenyi bwe bajja ewuwe munnanga abayisa bulungi. Okwagala okwepimamu obukkiriza bwe bufaanaganye butya, bwepimiremu nnyo ku bagenyi abajja ewakaawo bayisa otya. Era ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Kyajja mu bitabo ebisinga obutuufu ku nsi kuno oluvannyuma lwa Qur'ani babiyita Sahihaini, ekitabo kya Bukhari, Imaamu Bukhari n'ekitabo kya Imaamu Muslim. Kati mu bitabo byabwe ebyo mulimu ebigambo bya Nabbi Muhammadi ebijjibwa ku sahaba gwe bayita Abi Hurayra. Yagamba nti Nabbi Muhammadi yagamba nti man kaana yu'minu billah, omuntu yenna akimanya nti akkiriza Katonda, wali yaumil akhiri, era akkiriza nti waliyo olunaku lw'okuzuukira, faliyukrimu daifa. Nabbi yakulagira yakugamba kikkakatako okubanga oyisa bulungi omugenyi wo. Ffenna tufuna abagenyi, enneeyisa gye tubeeyisizaako bwe tukikola nga tukikola mu mbeera ya mpisa zaffe, kalica yaffe alhamdulillah. Bwe tukikola nga tukikola mu mbeera ya kinnaddiini alhamdulillah. Bwe tukikola okuyisa obulungi abagenyi nga tukikola mu mbeera ey'ekifirika alhamdulillah. Bwe tukikola nga tukikola mu mbeera ey'ekinnayuganda alhamdulillah. Twagala ki? Twagala okubeera mu disipulini, empisa ezigamba nti okuyisa abagenyi obulungi kintu kirungi era kya mu mpisa ennungi. Tetulinda kumala kutulagira tibannaye musekere ku bagenyi, tibannaye abagenyi muwe ku byokulya, bannaye temukola mpisa mbi abagenyi weebali. Kiba kyava ku ki? Kiba kyava okuba nti tetwateekateeka kutandikira eno mu buto ne tusinzira no ku BBS Terefayina ne tugamba abazadde nti abaana tubakulize ku mpisa ennungi, empisa ezaagala abagenyi, empisa ezeeyisiza obulungi ku bantu ababeera bazze ewaffe, ababeera bazze ku kyalo kyaffe, ababeera bazze mu disitulikiti yaffe, ababeera bazze mu nsi yaffe, ababeera bazze mu kibuga kyaffe, tubeeyisizeeko bulungi. Ezo empisa za kikugu ate nkadde nnyo, zitandikira ku Nabbi Ibrahim alayhi salaam. Era ku nsonga y'empisa ennungi eri abagenyi, wadiyafatu hiya haqqu min huquqi lmuslimi ala akhihi almuslim. Okweyisiza obulungi ku muntu nga mugenyi byebimu ku bivunaanyizibwa bya buli musiraamu eri musiraamu munne. Amakulu kiba kivudde ku levo eya ffenna ne kigendako ku levo egamba nti ate omugenyi bw'abanga musiraamu munno omukwatibwangamu ensonyi. Lwaki? Ku lw'okubanga ekyo kibanja akubanja okumweyisizaako obulungi. Allahu akbar. Eddiini gy'osoma ey'obusiraamu ekkakaatikako okweyisiza obulungi ku mugenyi wo. Okuba nti weeyisiza obulungi ku mugenyi
si byakuteesa nti bwe naaba njagadde namwesizako bulungi bwe naaba njagadde namukola byenjagala oyina omumuyisa obulungi kyatteeka akikubanja nga bwakubanja muganda wo omusiraamu okuba nti bw'aba afudde tomulekaawo ku ngulu kuwunyirira bantu wabula kikkakatako gwe omulamu okgenda okuziika munno muganda wo aba yavudde mu bulamu buno obw'ensi na bwe kityo n'omugenyi mu busiraamu aba akubanja fe wano mu Buganda bagamba nti mu nnyumba temuli kkubo kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti buli muntu aweta mu lujja lwammwe mumuyise bulungi mumwanirize bulungi mumwagale mumukolere ebirina okukolebwa omugenyi mu mbeera eyo wakad dhahaba alhanafiyatu washafiiyatu walmalikiya washafiiya ila anna adiyafata sunnatu abamanyi b'eddiini y'obusiraamu abagoberera amadhahabu ga imaamu abu hanifa n'abagoberera amadhahabu ga imaamu maliki n'abagoberera amadhahabu ga imaamu shafii bagamba nti okweyisiza obulungi ku bagenyi ekyo kiri sunna muzimu ku mpisa za nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwayagala ennyo nabbi wo sallallahu alaihi wasallama buli lwolaba omugenyi muyise bulungi ku lw'okubanga eyo nkola ya mu ddiini ya busiraamu okusinziira ku bigambo by'abamanyi b'eddiini yo ey'obusiraamu nga mu bo mwe muli imaamu abu hanifa imaamu maliki imaamu shafii bakugambye nti ekyokuyisa obulungi abagenyi mina sunna kya mu sunna kiba kitegeeza ki bakusuubira gwandaba okuba nti omanyi amateeka g'eddiini y'ekisiraamu agatandikira nti kino kiri wajibu kino kiri sunna kino kiri makuruhu kino kiri mubaahu kino kiri haramu tekiri haramu okweyisiza obulungi ku bagenyi wabula tekiri nti just kiri mubaahu nedda tekiri nti kiri makuruhu nedda wabula kyakumwanjo nnyo mina sunna kya mu sunna man qala bihadha ani yagamba ekyo alhanafiya walmalikiya washafiiya ate ffe wano bannayuganda tukileiminga tugamba nti nno tuli bantu abali ku njigiriza esomesa ku madhahabu ga imaamu shafii n'olw'ensonga eyo kiri sunna okuba nti tuyisa bulungi abagenyi wa min adabi almudhifi ne muzimu ku mpisa enneeyisa ez'omuntu aba akyazizza abagenyi bagamba mu ddiini y'ekisiraamu nti yustahabbu kyagalwa nnyo lilmudhifi eri omuntu abeera yakyazizza omugenyi an yatahaddatha maa dhaifi bilhadithi attayibi walqisasi allati taliiqu bilhaali nti omuntu aba yakyazizza omugenyi kyagalwa nnyo mu busiraamu okubeera nti omugenyi oyo onyumyako naye alhadith maahu ekyokubiri wa dhikiru lqisas n'okumunyumiza obuboozi obukadde obuboozi obw'ensi yaffe n'ensi yaffe ebadde bweti eri bweti n'oyogera ebirungi ku nsi yo ebyo allati taliiqu bilhaali ebyo ebisaanidde embeera ez'omugenyi embeera ez'ekifo embeera ey'ekiseera ekyo omugenyi n'otandika omunyumiza obuboozi obulungi tugeze ogenda kubeera mu badriver abavuga abagenyi oba bbaawo agenda kubeera mu bavuga abagenyi oba ow'oluganda lwo nga muyina emboozi ennungi ezikwata ku nsi gye bayita uganda muyina emboozi ennungi ezikwata ku nsi gye bayita buganda muyina emboozi ennungi ezikwata ku kitundu kyewammwe muyina emboozi ennungi ezikwata ku byafaayo by'ekyalo kyammwe bw'otandika okunyumya tukukkiriza obusiraamu bukukkiriza okunyumya naye nyumya ebirungi era nyumya ebisaanidde era nyumya ebisaana ekiseera ekyo totandika kunyumya mboozi nga ne bw'oba nga gogo bazinyumiza naawe owulira nti oba ekyo kibadde tekisaanira ebyo byonna byonna eddiini y'obusiraamu ebisomesa era ebiyigiriza eyigiriza omuntu akyazizza omugenyi okubeera nga teweesirisiza ku mugenyi okwesirisa okulaga empisa embi ffe wano mu nsi yaffe wetuwangaalira tumanyi nti waliwo olusirika tumanyi nti waliwo ensirika ezibeera mu bantu omuntu otambula naye safaari okuva e Kampala paka Masaka naye ng'akulaga gwe tayagala kuyogera naawe
kiba kitegeeza nti akulaga omutima gwe begufaanana mundamwe nti talina byayagala kusharinga naawe mu bimu ku bintu ebirungi byamanyi. Omuntu bw'abanga akyazizza omugenyi mu ddiini y'obusiraamu, obusiraamu bumugamba nti yustahabbu, kyagalwa okubeera nti nno yatahaddatha maa dhaifi, anyumyako n'omugenyi, n'ebyo byaba anyumya bigwanidde kuba birungi, tonyumya bintu bibi. Nze nafuna omukisa, nali ntambuddeko nenvaako mu ggwanga lino Uganda. Tulina ebisaawe bye twagwangako, omusajja n'abatwala ku woteri wemugenda okusula, naye ng'agenda abanyumiza ebitasaana, ng'agenda ayogera ebiyitira. Oba oliawo nga byandibadde tebisaanira bigamba muntu ono gw'olisiivinze okuva ku kisaawe. Oba oliawo byandibadde nga tebisaana okubeera nti n'ekyo nakyo kimugamba, naye kiva ku kiba kiva eno gye tubala twakulira, okubeera nti omuntu yalinga oba oliawo tamanyi byasaanira kwogera n'abagenyi. Abagenyi bwe babeera bali ewaka, maama ne taata, abaana tubabuulira nti bino bisaana okunyumizibwa, bino tebisaana kunyumizibwa. Bwe babeera nti abazadde babadde bakyogeddeko, olwo nno ne tusinzira wano ku BBS Telefina nga bye twogera tubyogera ku kusoma amakulu nti tusaanidde okuba nti twogera ebintu bino nga tugamba abantu baffe abalungi nti bwe tuba tufunye abagenyi tubagambe ebigambo ebirungi, tubagambe ebintu ebisaanira, tetwogera bintu bitasaanira maaso g'abagenyi baffe. Kibeera kituswaza, tuba tuswala. Tusobola okuswala okuva weogeredde ebigambo ebyo, oyo gwonyumiza ebigambo ebitasaana n'akitwala n'akiteeka mu likodi, ne tusigala ku likodi emyaka nga 30 nga kyava kuggwe ebintu ebibi byewayogera. Twali tugenzeko mu nsi ez'ebweru, ogenda okuwulira nga boogera ku nsi ebintu ebirungi. Naliko mu kiraasi omusajja n'ayogera ebintu ebirungi ku nsi yange, nzenna nempulira ekitiibwa, nempulira essanyu, nempulira omukwano. Bwe yamaliriza ne kino nsaanidde nkyogere, byali biyiseeko emyaka nga 3, naŋŋamba nti naye mpozi bwe twali mu woteeri emu, bwe twafulumamuko genda ebweru twasanga bataddewo kasitoma omulala mu bifo byaffe. Kyannuma mu kubeera nti kyannuma kyanswaza, ne kibeera nti abantu abalisiivinga abantu oyinza okukola ekintu nga kigenda kuswaza n'abazzukulu bo abanajja mu maaso eyo. Era muzimu ku mpisa z'omuntu aba akyazizza omugenyi, bagamba nti walahu an yukrimahu bilwajihi atayibi, agwanidde amugulumize amuwe ekitiibwa ng'amulaga ku kyenyi ekisanyufu. Okulaga omuntu ekyenyi ekisanyufu eyo enkola eri international. Omuntu buli lwasimayiringira omuntu amuleeta okuba nti awulira ali comfortable ewantu waba azze okukyala. Abantu okubeera nga tugenda kwegamba tunyiize nnyo, tulaga obukambwe ennyo nga twafunye abagenyi, tebikola, biswaza buswaza. Era mu bintu ebirala bye bagamba nti wa alla yukuthira assukuuta inda dhaifi wakadhalika an la yaghiba anhu, okuba nti tayitiriza nnyo kumusiriikirira era tayitiriza nnyo kuvaawo bakwasizza abagenyi. Naye olugira weebuzaabuza n'obalekaawo nga batalamagga butalamazzi, naye nga gwalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo. Bw'obanga eggwanga lyakwasiza obuvunaanyizibwa, abantu abo si babo wekka, wabula baggwanga lyaffe lyonna Uganda okuva gye litandikira okukoma gye likoma, nga eddiini y'obusiraamu nayo bwetyo bwekisuubira nti omuntu bw'aba alina obuvunaanyizibwa bw'alina amanye nti bwabonna ffenna tukifunamu. Mu kuba nti ffenna tukifunamu, gwatuwanikidde omumuli. Mu kuba nti otuwanikidde omumuli, beera nga tova ku bagenyi, teweebuzaabuza, todduka ku mirimu, tovaawo, sigalawo ng'obabudaabuda ebbanga lye batuukiddewo paka ebbanga lye banaaviirawo, ate be banaabeera bavaawo, era tubalage essanyu, tubasimayiringire, tubawe ebirabo, baddeyo nga beetisse. Wano mu Buganda wano waliwo enkola ng'abantu bagenze ku mbaga, baleeta omwana omuwala nga azze n'akabbo akalimu ebirabo byawa omusajja we, era abantu ba sayidi y'omulenzi bonna obalaba nga bamegeredde, bonna basanyuse, nga kiva ku kabbo ka muwala. Empisa ezo eziraga abantu nti muli bantu balungi, zitukwanidde zituguliremu,
tuziwangalireko, tuzifiireko, tuzisikize n'abaana baffe. Era mu bintu ebirala bagamba nti wa alla yanhara wala yusawwita likhadimihi bihadrati ddayfi oba bihadrati dduyufi. Era n'abantu abalina obuvunaanyizibwa bagamba nti tokkirizibwa, tekisaana, tekijja okuboggolera abakozi bo mu maaso g'abagenyi. Gw'olina obuyinza, gwe akulira gundi konvoyi eyo, naye oyina engeri gy'oboggolamu, ng'emboggolo eyo gy'oboggola ekuswaza netuswaza n'abanajja mu maaso nebaswaza. Twagalamu ki? Twagalamu okubeera nti nno tetulaga nnyo mpisa mbi mu maaso g'abagenyi baffe. Era ekirala walahu, era alina alla yujallisahu ma'a man yata'adha bijulusihi au biman la yaliqu an yajlisa ma'ahu. Nti omuntu agwanidde okuba nti gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa abantu obatuuza mu ntuuza ebasaanira. Totuuza muntu na muntu gw'omanyi nti tebakwatagana. Mutuuse ku mikolo wano, mikolo gy'embaga, n'otuuza omuntu ewantu naye nga mu butuufu tewamusaanira. Kiba kyavudde ku gwe omuteesiteesi. Bano bagenyi bo batuuze mu bifo ebibasaanira. Ekyo nga kya mu mpisa kye bagenda okuggyawo wano, bagenda kiripootinga gye baavudde. Bagamba nti nno omuntu buli waba agenza okutambulako akomawo n'anyumiza abo ababeera batagenda. Mu mpisa ennungi kwe kubeera nti omuntu omutuuze ewantu ewasaanira, era gwabeera yakyazizza omugenyi. Bagamba nti walahu an ya'dhana lahu bilkhuruji idha sta'adhanahu. Bwakusaba omugenyi ti munnaye njagala ontwaleko egindi, munnaye njagala ontwaleko ejjinja, tugeze abagenyi bali Kampala naye babadde nga basoma ku kibuga kye bayita Jjinja, munnaye njagala ontwaleko Embalala, munnaye njagala ontwaleko Eggulu. Toteekawo mbeera egamba twabagambye temuyina kusukka wano, temusukka Kampala. Nedda, omugenyi aba ne right eyagala okulambulako, naawe abagenda omulambuza ng'osinziira ku njagala ey'eggwanga lyo lyagala ki. Lyagala omulambuze egindi mulambuze, eggwanga lyo teryagala omulambuze, era oteekawo embeera ennungi n'otamulambuza. Lwaki? Ku lw'okubanga twagala eggwanga lyaffe limanyikwe nnyo, eggwanga lyaffe libeere lya bbeeyi, kubanga lya bbeeyi. Bakimanyi abakimanyi nti neggwanga lya bbeeyi, lisigale nga lya bbeeyi ila masha Allah, paka Allah w'ekitiibwa gy'ayagala. N'ekirala nga tumaliriza bagamba nti era mu mpisa z'omuntu gwe babeera bakyazizza, kino nga nakyo kikulu nnyo. Fa innahu yaakulu mimma quddima ilayhi. Omugenyi gwe tuba twakyazizza tukikomyewo ku lokolevo yaffe ewaka, nti omugenyi gwoba wakyazizza bw'omuwa ebyokulya agwanidde abirye. Bannaye si kirungi kuzira mmere, si kirungi, si mpisa nnungi. Okyadde ewantu ne bakugabula naye n'olaga nti toyagala kulya bye bafumbye, ekyo kiba si kirungi. Era naawe gwe babeera bagabudde bakusuubira okubeera nti nno wa alla yatasarrafa bitaami illa bil akli fakati, okuba nti emmere y'abantu togikozesa kintu kirala okuggyako ekyokugirya. Ekintu ng'ekyo ng'okiwulidde tosobola kisika mangu, naye ekyo ekintu kikola ku bantu ababeera bategese omukolo gwabwe, ng'omukolo gwa selefu saavisi gwe n'otandika okusiba ebyokulya by'abantu ate ng'olondamu ebyokulya eby'ebbeeyi, kuba omuntu ng'ateekateeka mubaamu by'aba yaguze nga bya bbeeyi, gwe nga byokka appetite yo weeri. Ebyo byonna bibeera bimpisa mbi, tezisaanira mu mbeera za ebyobugenyi mu fiqihi w'Ekisiraamu, mu kutegeera eddiini ey'Ekisiraamu. Neera ekirala waqad sarraha الشافعية على أن الضيافة الضيف لا يضمن ما قدم إليه من طعام إن تلف. إمام الشافعي agamba nti nno omugenyi tavunaanyizibwa ku mmere singa abeera teyagyonoonye. Tagyonoonye toga nti twatadde wano emmere kakati ate mugikoze mutya. Omugenyi tavunaanyizibwa. N'akasembereyo ddala bassebo ne bannyabo nga tumaliriza ebigambo ebyo. Tutegeeza abooluganda baffe nti tulina okumanyagana ekyamuli ewa chairman Ssenyonga. Hadha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.